ya kuno yazza bujja endagaano yaayo gye yalina n'eggwanga erya Saudi Arabia era nga mu ndagaano eno amawanga gombiriri gakkiriziganya okussa ekitiibwa mu ddembe ly'abakozi eryali lisise okutubuulibwa naddala kuli Abannayuganda abagenda e Saudi Arabia okunoonya ekigulira. Magala Eddiba. Yesterday, the new bilateral labor agreement revised became effective. Wabula wadde ng'endagaano eno yateekebwako omukono tewali kyamaanyi kyakyusi kubanga bangi ku Bannayuganda abali ku kiyumawanga ga Buwalabu n'okutuusa kati bakyatulugunyizibwa byansusso awatali muntu yenna ayamba. Mu mbeera eno Halima Kanyerere ow'emyaka 28 omutuuze mu disitulikiti y'e Mukono y'omu ku Bannayuganda abagenda mu ggwanga lya Saudi Arabia omwaka oguwedde okukuba ekyeyo wabula ebintu ne bitatambula bulungi. Ono azze ng'alabikira mu butambi obw'enjawulo ku mikutu migattabantu ng'alaaja n'okuyambibwa oluvannyuma lwe yali mukama we okumwefuulira ate n'adda mu kumutulugunya era ekyaddirira kyali kyakumuggalira mu nkomyo gy'akulungudde emyezi 8. Bansunsula ku poliisi ne banzaako mu kkomera ddala ne bantwala mu magye. Kati ono oluvannyuma lw'ebbanga ng'alaajana waaliwo abazirakisa abaavaayo okulaba ng'akomezebwawo okwaboobwe era zigenze okuwera ssaawa 7.5 ez'amalya g'ekyemisana ng'ono atuuse ku kisaawe Entebbe era ng'ajjidde mu nnyonyi ya Qatar Airways. Wano ab'eŋŋanda za Halima nabo enkoko babadde bagikutte mumwa era babaddewo ku kisaawe okwaniriza omuntu waabwe. Bano babadde bakulembeddwamu maama wa Kanyerere nga yenna Kayiza Hadija era batubuulidde ku mbeera gye babaddemu bukya bafuna mawulire nti muwala waabwe atulugunyizibwa. Emyezi ng'ebiri nga seeba nga buli lwentunuulira abaana baali ntuuza ebibuuzo ndibagamba ntya nti maama yali alaze maama we yali akoze atyo. Nakayiza Hadija asabye gavumenti n'ebitongole ebitwala abaana mu mawanga ga Buwalabu okufaayo nnyo okulondoola abaana bano ku kye baba baliko nga bagamba nti enfunda nnyingi beesuulirayo gwa naggamba kyokka ate nga babafunamu ensimbi. Gavumenti nayo tubeererawo tubuuza okutugamba bannange abaana ba Uganda balina kubeera bwe bati aba abaana ba Uganda balina okubeerako etteeka bwe bati naffe kyetusabe kuba abaana bangi tubalaba babana. Wabula ono n'okuva obuvi Entebbe ku kisaawe poliisi esoose kumukunya era ng'atwaliddwa ku poliisi y'oku kisaawe okubaako ne byannyonnyola ku ebyo ebyamutuukako oluvannyuma nga poliisi emaze okumukunya emukwasizza ab'eŋŋanda ze. Wabula mu nnaku ey'ekitalo Halima ategeezezza nti embeera gy'abaddemu ebadde nzibu ddala era nga bamusibirako ne mu nkambi y'amagye gy'amaze ebbanga eriwerako. Bannayuganda bwe basibira mu magye manyi basirikale b'amagye naye nje Shagala yagenda okukola obwakadaama ewaka basibira batya mu magye sikyakyewo. Halima agamba nti newankubadde yagenda kukyusa bulamu bwa famire ye mpaawo kyafunyeemu nga n'okukomawo akomyewo talina amuwadde omunwe gw'ennusu. Kenneth Okola akulira ekitongole ekirwanira eddembe ly'abankuba Kyeyo Kikyeyo Initiative Uganda nga yayambyeko Kanyerere okukomezebwawo okwaboobwe akubye ebituli mu ndagaano gavumenti gye yasaako omukono n'eggwanga erya Saudi Arabia gy'agamba nti terina makulu yadde. Twabagamba bateekewo enkola ey'amateeka okufuna ligo ttiimu egenda okutukiikirira okukuliriza nga banene abaana teriiwo embasi terina munnamateeka n'omu. Kati omwana bamusiba omwana tamanyi Luwarabu agenda kwewolereza atya mu kkooti bawoza mu Luwarabu. Newankubadde Bannayuganda bangi abagenda mu mawanga ga Buwalabu okukuba ekyeyo bangi bakyatulugunyizibwa kyokka nga ekyennyamiza gavumenti tennabaako kyamaanyi kyekola mu kununula abantu bano ababeera bafuniddeyo obuzibu. Paul Bakabulindi, BBS Terefayina ageesigika.